If you have the audacity of Bomusiyazi Bomusiyazi, leave her babies alone. Those babies never made Uganda proud. Ba making them mama proud. Mwesiba kubana Bomusiyazi posting abamu. None of the busy area from dealing with us here. The other day posting Abaana to make his money. The boys and the kids are proud of their man. I think go put them we are proud of you. Don't Zella. Yagina kumachana akola post. Naga mantino. Yetonde Zella na Antalya. Bena babadaitamu ABCD inkunjukizo tayinga ne video no je nkoze bwe nkogera ko manya okukuba munda oli wa mukisa bamusijja kubogera abane bangamba nti Penge doni Zella yakwata post naje kuba ku Facebook we ba ne yetondera Zella bugo we ne yetonda di Penge Kakati kanzoke mbabuzi. Bana bonna abakyala abali involved mbine ebintu bonna mbamanyi. Ayina obudoni Zella yizi manyire Zella yani. Ono waba yetondera munne kuba bangambe doni Zella yetonda ati yetondera Zella. Bwabanga doni Zella yetonda akijja ku mutima kulo nti yetondera Zella biki lwaki no kyajja oluvanyuma doni Zella okufiirwa omusajja. I repeat, kino kyajja oluvanyuma doni Zella okufiirwa omusajja. Ni yetondera Zella yembadde siriwo kakati ze ngendo kubuuza omuntu yenna aba video yange eno nga wakeera ku macha n'obeera ng'oli muwagizi wa doni Zella ekyo kyakwewuunyisa nti no mukama wo oba omuntu society gw'obadde weesiga akedde ku macha n'akola apology eri Zella bw'otuula ku macha n'otunula ng'owagira doni Zella gw'olaba bw'otunula ku bw'otuze mu byama tufudde mu bya Facebook kwewaana kukola biki gwe bana abakazi ebintu byawe bya kiraasi bw'otunulira doni Zella ne Zella tufudde olutalo lubadde w'ebbanga ddene nze mbadde ttiimu doni Zella nina ensonga zange waki ttiimu doni Zella nze njagala nnyo bamakedo ne bamawayawaya abantu ba wansi naye tewolibeera muntu wa doni Zella ssaawa zino ayeewuunya n'ogenda ku macha n'osiibolako n'otugamba mbwe simanyi that was a clever move doni Zella wama sizi fire kambuzi obadde okimanyi kinde ebbanga lyonna doni Zella abadde alwana kisiikirize ekyo obadde okimanyi ebbanga lyonna doni Zella abadde yeejubisa wana kisiikirize ekyo naye ng'akimanyi Zella tamusobola nkwe statistics ezikulaga nti ate tamusobola era ne doni Zella kino mukimanyi abadde akimanyi wabula nabagamba ekintu kya socialism kimanyi socialite omuntu asobola okukwata akabondo k'abantu ababuyabuya kasabira nga asinyo kiyinza okubasiba akatambaala asobola okufuna abagoberezi nze musajja sebayita sekitunza ayinza okuleeta omuntu emagambo ono alina essente ono ali bwati naye amanyi bibeera mu geegi goloza doni Zella wabadde ateeka oluba ebiseera ebyo byonna doni Zella nga omulaba asula n'obumiyo asula n'akabwaki waliwo ebaana olakimanyi mu mutima bulijjo oti oyo omukazi abadde amusinga doni Zella bulijjo akimanyi bulungi nnyo etali mu gwedi ya Zella bulijjo akimanyi nze tukyaliwo doni Zella era bulijjo nkimanyi twekuba bukubi buli just masanya bino ebintu bya socialite birimu okute wali kisyo butannategeera basocialite abamu asobola okufuna socialite amusinga kuba gwe yajja yeegomba gwateekamu fooka amugyemu amasannyalaze kino doni Zella bulijjo akimanyi era ng'akimanyi tebagwa mu grade y'emu era tebalifaanagana and for your information even their family base are won. These are facts. Even their family base are won. Never akola party. Olunaku doni Zella bwe yavaayo n'alowooza nti nne tamanyi nti ground wansi bayocha. That is when she wanted to see if reality exists. We yakolaka party. Ne Zella n'akolaka party. Eri wajjayo abakazi abeesiize. Okumanya doni Zella bino ebintu yali yabiraba nditali mu grade ya Zella bino ebintu biveeko bijjemu n'omusajja omuzungu afudde doni Zella amaze kulaba mbu omusajja omuzungu afudde n'akola post doni Zella muyaaye bino byonna bulijjo akimanyi tebali mu grade y'emu ne Zella era tekisoboka tekiribeera era tekibangawo wabula nabagamba nti ebintu bya socialite omuntu afuna bimakedo bye ebimugoberera nassaawo ebbanga apology ya doni Zella yakola atya doni Zella akola dihiti doni Zella lwakoze hiti yensonga lwaki Zella we yajja n'akomenti nga kagondi ka doni Zella ng'agamba nti nno nkufaako biki solo ebikoze bitya doni Zella akwata ka komenti ka Zella n'akateekayo gwe
Okimanyi nti nno Zali awo mwenna yabawangula kati yali ku ttoopu. You don't know. Tebasobolera kubeera ddala mu liigi y'emu yadde zedi mukwano gw'olira bulijjo nkimanyi. Bino byakubeera bubeerawo okuwaddaawadamu tebenkanankananganako yadde tebagwa mu grade y'emu oli asula mu kayumba katono kalinga kange embwa ebeera wano kiri ekikalo kirina zibbangalo zimanso nebintu byakyo kiri ku Netflix ate Netflix yasinga okukyankalanya Donezera oba okyagoba ki Netflix ekutudde buli muntu yenna Judith Hadiz ensiiba njogera naye Judith Hadi abadde tayagala Zali obulamu bwe bazze babisa n'obulamu bwe bonna aka Netflix Zali engeri yakayingiramu teri yakamanya kakutula buli mu socialite yenna aka socialite manya aka Netflix kakuba buli muntu yefuula nti nabadde agala kujjayo bbanga omuze simanyi ndi wa kirasi n'oyo omukazi gwe mulaba wa Amerika simanyi zaawedde bonna baasirika bati bawunya omukazi engeri yagenda kyababuzaabuza tikisoboka ate kulitema kulimba muno Donezera. These are facts. Kandi kanzoke nkubuze ekintu kimu. Buzi Donezera. Mutoleke ebiwawaatiro bibiri. Mujjeeko nga tasobola kwogera ku Zali. Mujjeeko tasobola kwogera ku Big Eye. Kikyagenda okukuba. Mpaka so musaleko emikono ebiri. Mugambe Donezera. Bw'otosobodde kwogera ku Zali kweripa ku Zali. The Big Eye nti sigalawo nga gwagenda kukuwaki. Omumanyiko ngaki. Ngomukazi agenda nakola social life bali bagenda simanyi bageza simanyi bageze mbuno bagenda munne bagira zikwencha bageze bana batali ko mwasirize mubatonye kwencha bye bino isima yayibagamba muno mutyanga nnyo omukazi ayagala omuntu wetutu muzemba bulira Donezera zi biggest export mu bulamu wa zi Big Eye and will always be Big Eye minus Big Eye Donezera tayina kyagenda kugamba gwanga Uja kunga manti ali promoter nga atwala abantu e Dubai abayimba ebyo byonna byakwekwasa MTC numbers yatwala nga abantu e Dubai sira MTC numbers yanonye ekimumanyisa natandika okugulawo obuyumba natandika okuyingira buli estate tumumanya ngo omukazi omufunyi baleetanga abayimba bona babadi bakenzo Bobe Kulu yasoka MTC numbers yatwita ne Bobe Kulu baleeta ddaba Bobi Wine e Dubai ebyo byonna byonna Donezera yaleetanga abasajja bayagala kumenya mbagambe ya apology ya Zali eyo apology ya Zali yoli zero yali akimanyi tasobola Zali n'ebintu byakuwaddawadako mu social media onoonya muntu akusiiga gwe weetungako ke akajanjalo k'abagamba keeko akajanjalo k'abagamba yali bulijjo akimanyi tasobola Zali mbagambye aka Netflix kaaba kuba bonna ekigo kondawe ba kala ate nno obusiru the moment no olaba no manyi waliwo okubeeranga ate okimanyi Donezera yazza Zali engulu atya bobanga gobadde president w'abamakeda ab'e Yerusalemu ebibeeranga bikwata mu breakfood wa Batuli ate gwe wanika n'ogamba maama Nakanege gwosinga mu kino ekintu maama neddazi yalina engeri yatulamu n'agamba ate akulira ab'e Yerusalemu bakwata mu breakfood atakkiriza kati ate n'abawagizi ba breakfood nabo ne badda ku Zali atya era mujja kwegendereza yakikolanga naye asuubira nti nno yasobola okujja mu kabondo k'abagezi bazali bano abayikirasi ababeera ku Netflix nga waffe tubeera ku Netflix tufiiringa esole natitayimu eri afiiriddwa omusajja mutugambe kati naawe tiimu Donezera fatanite manya fanibase ya Zali yaffe nga ffe bamufunamu abantu abali mu kirasi abawunya zidorosani gabana abawunya ku abayinimu ku mpunye era ssebo kizibu nnyo omutwala gwe nga tenkeera oli awo oza simanye mumbe eseke jebi Paris by African Union kiba kizibu nnyo omuwagizi wa Zali okubeera nga asolo gamba muno kati pagira Donezera it is enough tekisoboka omuwagizi wa Donezera wa Zali asigala wa Zali asigala wa Zali era ng'omwegattako ezo zokwera kwa kyalaga mukale engeri ofiiriddwa omusajja tujja kujja ku pati ne bwakola pati tesobola kugenda keera mulema ne bwakola pati tasobola kugenda ko mulema bino ebintu abakazi muve mu bino ebyowuza mu tiimu Donezera byonna mulimba mukama wo amazima lyanga manyi kuva dda ate mulimba abantu b'oku Facebook this is why omukazi oyo yakola pati n'ateekako n'amaanyi waki Donezera bwe yakola pati anoonyako badi black bakole pati maama Fiina era Zali n'abakulula omuntu omu maama Fiina agamba mukazi muloga asiba ine asolete emisambo maama Fiina abawerekera badi black ate n'ajja akwata mu bizigo era sho baafuna abantu basatu ngeri mu white party kitabuse ova okufuna omuntu wa wansi n'ogamba nti maama Fiina kamulete mwegateeka mpitira abafuyi b'emmindi ne kigaana agamba nti ogo gayise emmere mbagambye ekya Netflix azirongaazo osobola genda ku sabu kibayi ku sabu kasimanyi sabula TV
Owako ogenda kusabula TV tosobolera koddala kuda na muntu wa Netflix. Akawanyika Netflix agende unyaza lingeji ya kazimba. Akawanyika Netflix kakutula buli muntu nze mbabuli wachi amaze kutuka ku Netflix. Gobo kyanonya ati. Because omuntu abera ku Netflix akubula bichali ba Taylor Swift. Unabisa bije baliyana. Obo ogenda kudda kigwe nguli ono simanyi munda mbo simanyi team Oliver simanyi mbo simanyi wese. Oli ali basimanyi simanyi baliyana. Asiba sebe ne basimanyi ba Taylor Swift. Gole no simanyi ne Grace Khan. Gusabuka TV ne Grace Khan. Eyo tunamugamba if my level is Grace Khan, it is the high time ngola apology. Nefe twali twala bawuda. This is not this video. Siza kudisinga muntu yenna. Inze kubagamba fe twali tubimanyo olwedde nti Donizira akimanyi zali amusinga. Mbyonna empunya kirasi. Anazira Donizira si yazina zali. Biri mu kirasi biri mu empunya. Embwa ya zali nazira okulunda embwa baka Donizira. Embwa ya Donizira ejja gundi eri abanyuteka wempogola daji ya neita yimanyi gundi ajita simanyi liyo because ebintu zali asobola okulunda embwa naji wempere empogola oba naji wensene. Ne Donizira embwa yasobola ji wensene kula ifune mugamba muli ensene eza apology bali muzimanyi obulete zijja kuddamu kukula. Akajanjalo ke kabagamba ka internet mu yaye manyi Donizira akozesa mwegereze muyaye kabaita akajanjalo kyozi kiyaye ekigezi kimanyi kwetinga internet kifa kigamba nze nina akajanjalo ka internet Donizira okulemererwayo nona. Gule chingasa gwe okuba ebizigo byakuyo kyawe kyadda ugamba mu timu Donizira yoddawo mu jubise mu Donizira gwase nenge wadda mu nabirwa mwana bazali ali ku Netflix gwajja kufiirwa eja yetonderezali kubamba nje kituufu. Zala solo ne mwana aji wempogola. Neze zimboza Donizira siberi ampogola kula hivyo mugira bembe impogola zennyini. Walaba mzira walaba kuleke yakuba yagambira obwanna mwandu bunyuma ngoli ku America. Yimunna mwandu omudiri bado omugezi. Yasanyuke nagamba ageze ku chako bali ku bankinga cheki ya jimu evemu billions of money. Yandukira mu Photoshop ng'omulambo gwa jimu gukyali mu biseeri. Nagenda mu Photoshop ne bamukuba ebifaananyi yenna. Atunya linga nnyo naye ndaba rundi pili jiwampezanga naye yeyogedde mu ttatu ngamba sende zo mugenzi ne yego batatu nundi zonda photo simanyi mu video shoot ya yambadde akagundi kamupiipye n'ataddeyo amatungulu bwati olokamu tu America mira wenjogerera munnaye sinaba kivaayo kyekasendera zaalimu emitwalo nkago mu ogwadduula ennyumba mogeji ebikibe nawulire ku kakanandoza kusigadde osiringi 10 osere gulo vili wa Brazilian gabo bi ero ja kulia ni galo power in conjunction with simanyi zali lady boss naroza munnaye birimo bono reconciliation bagenda mukubira mu luseke je kakajanjalo kagamba nguli yalina akagundi kamasanyalazi twakatandika no muyinza okunyiga tenga twakatandika amudali mutumidde abo bayaye ba Donizira oli twakatandika era wembadde ne bangamba mu King Saha yesimbyewo ku bwa uma nesindi kati nabagamba government eno nzibu nnyo esobola okukola ekintu omanyi bujjo mugamba nti government eno yatta music industry kituufu government yatta music industry kyo kituufu nnyo era abayimbi muli mu buzibu government politics yarona music industry naye ngenda kujjukiza ekintu kimu nti Museveni musajja muzibu nnyo ataddewo enkizo ne platform abayimbi mulondo omukulembeze wammwe abasaana enkeera asooka ababuuze munonya ki ewassale gavumenti bwenna bye bakola ebalaba era egenda bawagira naye enoonya engeri egenda obbanyigiriza musooke mulabe mwe mumanyi ekitegeeza okuba n'omukulembeze wammwe nga mmwe muyimba naye nga at the end of the day omusanga mu office nga atatadde obukola mu matama. The moment Bobi Wine yalekawo industry n'agirekulu ne Bobi Wine okusaininga King Saha namugamba nti nonkwendo sinzi. Don't think Bobi Wine is stupid. Bobi Wine industry yakimanya ddanti industry yagwadda Bobi Wine yagigyemu ddole de senda atayingire nabbi abafuzi nasako omukola g'amasikidde King Saha akitegedde mugenda mu office ya King Saha nga munoonya akalunge tuli amayirungi biri muli muno emberenge emwanyi bichimunga chimuli akubira yini industry yatuka Bobi Wine ebintu binabiraba abalabisiza ddala tayinza kutogamba sindi yakola ki Bobi Wine
Ozanchima imuno Cindy yimaneka Mickey Wine Cindy mukwano gwa Bobi Wine ba Mr. G. Wouldn't Bobi Wine endosi Cindy. Bobi Wine yakola ebintu abalagire ddala bayibinti mwenna muli basiru. Ye kastojja ne King Saha ne mugamba muno King Saha ago mulesenga agenda bakulembera. Ye naatuna munagamba ye bonna bonna misachi bonna bonna abanina wano balutaya bali mu Swahili mu NUP one mugamba wammwe. Ye nga saako omukono Bobi Wine abakowa. Kino mbadde mbabulya Bobi Wine abakowa mwe bayimbi nnyo ennwe. Bobi Wine kubanga abayimbi byabadde nga ali mu kubonaabona abadde abalaba kati yakimanyi bulungi nnyo nti ebbanga limbadde mugende wa Salenti nno mwagala buyani mujja tukesiyaga babagamba mwagala ki twabalonze twawaayo omukulembeze wammwe mwalonda omukulembeze ABCD. However ate Bobi Wine si musajja musiru alina enkolagana King Saha already industry Bobi Wine wabagalera ogisuula kyagera ogisuulira ddala. Sisobola kera kumacha ngamba muno Cindy bamulonda akalulo. Cindy alimu ebintu by'ekisiru. Cindy video li muganda wange ne video njagala ekubeere mwere kutuulemu. Olimu ebikolwa by'ekisiru mukazi gwe. You were true leader naye ate oli mukazi musiru nnyo kati kankubuuze gwe alaba video. When was the last time you saw Shiba confronting Cindy tinagala buziba aze kumwebuuzaako kubanga Cindy yabadde president? Have you ever seen Spicy Diana ngagenze wa Cindy kubanga Cindy yabadde nga president wa umma? Naye lwaki olaba Spicy Diana ngali mabega wa Saha kutama mundi natadde tuli amayungi muno mundi ajja muddukirako? Lwaki olaba Cindy, lwaki olaba Shiba nga agamba nti endosinze King Saha? Ebbanga Cindy lyabadde wabadde mu byakugiraganya abakazi banne kubeera nga abasunga abakazi banne nze siyanku Spicy Diana na Cindy era tuddamu kubeepimamu nze King Waraga nze ebikoze bitya mbabuulira. Cindy ne waddako tusubira Shiba genda wa Cindy mbaze kumwebuuza kuba Shiba akimanyi ebintu byakuyimba tagenda kwetaaga bukulembeze bwa mukyala. Ate ne Cindy n'abeera omusajja omukazi omusiru nti ebbanga lye bamuwaddeyo ennyota abadde bino bintu bya gundi buvivu bwosiba bikoze ebita music gwogira ali mu bifu n'obwala buyimbi buno sobe ku Spicy Diana kati naye abeera bubeezi awo ina ali awo ate kasita abakazi banne basuubira okuba ku tope bakwendoosinga kiba kifu. Lwaki omulinako obuzibu mwana wa nnyoko? Juli Mutesasira ayagala mukazi munne nga tena gwalumiza asinga bakibba abaana babba abaana bammwe ne babasaddakeko emitwe ne bagende babeera nga bagenda mu obugagga. Ototta omwana wo ku ssomero abakubidde essimu bwabuzi omuntu omutagala kukola akutta omwana wa musaddaasi agenza afunye obugagga. Kyogamba Juli Mutesasira alingiriza banne nga bafuka weabeeranga mu kkanisa nga alingiriza banne nga bafuka. Juli Mutesasira alingiriza banne nga bafuka naye wala asingira muntu mubi nnyo okusinga bana abasajja abatufuga abakenuzi mbwaggwe. Abannayuganda muli babi nnyo. Mwawula abantu abakola ekintu nga kikunyigiriza n'akola ekintu nga akikola ku lubi. Ayina omukazi we mulasita naye omukazi omulaba ali awo kera kumajja kwenywera njaga. Obuzibu mubusanga wa? Kino kyembuuza. Balina bintu byabwe bavumbuzi baleke bali mu programu ya kuvumbula bola basekkeba. Bwabanga kino kyavumbudde mu Shiwana Nyam front. Let the girls them Nyam front. Buno bulemu bwabwe. And that tell everybody. What is wrong with someone nyaming front? Kasaba nga si mwana wa nnyoko. Nabe ne video mlasita nga avudde n'abagamba bannaye. Feti kola baffe bitunyumira. Waki mukola? Njoba tuwaba balina bwe yakakanga tebaagala. That is a problem. But this is a girl who has come out of the cause n'abagamba me nyam front. Osege I nyam front. Bw'ovuddeyo ssebo. Ovuddeyo ogamba oli kibi nnyo. Ennono chia nyam front. Tolina kyogenda kukola. Ayagala nnyo okulya amaaso. Waki go osita mango oli mukazi munne osoboka nnyo okusinga ye. Nagenda kwewunya wakulya watali basezi oba watali njiwe zisaako bojjampeki. Abagenda nawe kulya akubatiki. Kati atayinza okulibatika mukazi munne. Mulesaaga yiri wakabozi ga mwana. Abannayuganda ze mwantamira ddala. Let the girl nyam front. Period. Gwe yazaala abaana. Ate okumanya amagege agabadde gapostinga Juli. These hypocrites gana amagege. Ayo musajja bina Uganda ebisiru bino ebigege ebirina kyakola mbadde ebiraba nga bansibiddeyo. They woke up early in the morning abaana bazuli bawandi they put up a very outstanding show mu Canada Got Talent biwandika our babies. Muli bisiru mbamwe. Omwana wa Bomusiyazi butandise okwesibako. Temwesiba ku mwana wa ku baana b'Abasiyazi.
nziramu bwe kiba mujuli Mutesaasira she's a menace or a misfit in your society leave her kids alone wacho okwata abaana b'omusiyazi abaana benyumiza mu nnyawe nti bawangula bagenda mutwala mu Las Vegas mu Hawaii gwe mbizigwa atali musiyazi bene bimegeta mannyo bibeera muzannya luddo bifunye embuto mu lujja byagala ba boda biyimba nga makovu wacho w'omusiyazi ng'oteekawo lino we proud of you leave muve ku baana b'omusiyazi posting ababo gwe atali musiyazi. Why don't mwabana batali basiyazi when will they ever make Ugandans proud? Ebina Uganda we byatuuka binanfuusi muve ku baana b'omusiyazi posting ebyamwe abatali basiyazi ebigenda ku matane bibeera nga bimeketa bimekesi byonna yaabwe ebikuba ebyabula byogera byokka birataya kuba kaloli nga birowooza ngale mudde ku ebyo ebyana byammwe muve ku by'omusiyazi ate waba musiyazi abaana be mubaagaza ki? The woman made something called a very good strategy. Nakwata abana be n'abaze Canada. Bagambye atubakyayimbira Uganda temwesiba ku baana ba musiyazi. Bayimbira maama we musiyazi era wangula bagenda twala maama we Hawaii Las Vegas omusiyazi mu abatali basiyazi agambwe gali liddawa. Gali eri gabatise mayirungi geesimbye okugwa uma. Gali eri gabatise mayirungi beesimbye okugwa uma. Muve ku baana b'omukazi. Wabaga mugamba nti musiyazi mumukonjera bayagala mukazi. If the woman in yamu front mwe mukwata abamwe mwabatanyonyami nga front muve ku baana b'omukazi muleetere kati kankubuuze mmwe mwabagamba nti muli basiyazi bagambye abaana bewangula Canada Got Talent mwabali straight mugenda okubeera nga muli ku front page omukyalo omusiyazi. Fe tuli ekisipozi tutambudde ensi gye bunnajja mu maaso muleka abantu bakola ebibakula abasiyazi beesiyaga batesiyaga baleke kwesiyaga leave people to do what they do. Muve ku baana b'omukazi omuvumi leero nti musiyazi and you're posting up kids rere mu good perform kukaka nkubuli abaana bani badde bali awo tudemo nga mama batalina mu mukono gwo batuto okubeera nga bagenda okubeera nga bacontesting awo it was the mom so temu muve ku bulamu bw'abantu gwe kumulaba ng'omubi atayinza okuvaamu ekintu ekirungi nkugambe nze njagala eri omukazi era nsobereka bayita ka NSD generals era vidiyo eno mutalinga ejjuli Mutesaasira nkusaba oyo omulasita oyo omusiiwufu alina obuviri bulinga zino embwa ze bayita ezannakigudde njagala omunsulyo gende wa NSD generals penga ompite nga muganda tufune ssente. One more time tompulire interactive genda ononye taginga juli Mutesaasira genda ononyereza omukazi gwe bayita NSD generals NSD generals gweogenda onfunira muganda nga omulasita sooka omuveeko ewaabwe basiiba bakulidde kaloddo kale atuyambye abaana butte ku Canada Got Talent naye musuulewo mugambe yes anyamu front aim for something better go for NSD generals olete penge nga muganda wasoka baza pramata there njakuteera yakaya tufunye ku ssente va kuzina embwa tawondamu kutumanyira abazadde fe tuli bazadde zeniza sekawera as I speak no nafunye sukali nno mugenda kuwulira yuli musese atusembera mwana wange ng'akuze aleka yesalirawo bajja kubanga amira musaagando banga neshanyamu front naye nsagala osembere mwana wange but yo I like you so much nafunye omwana omuwala